Manga gonaga mwishitiwa gamusinze ngaita muwango bwako ngabo yakigireka kiberenga wewawo era nga wewawo erinya kabona mpalanyi kindi mukubo nze serukera nze bwakedde nze sentongo nze kiwanuka amanya gonna mugawulidde gandiba enkumuliitu naye mwanattu nga towulidde muli amujjukute anti lyaddizibwayo mwene abakyaturaba abatugoberera ku mitimbagano gyaffe okuli ogwa TikTok kabona mpalanyi kindi mukubo wamu n'ogwa YouTube jajja kindi mukubo bwakedde mwanattu n'emikutu emirala nga ogwa Facebook jajja kindi mukubo bwakedde mwebale nnyo kye mukola kyamaanyi mugate tofaali ddene ku buwangire bwaffe olunaku olwaleero nzize okubajjukanya oba okubasomesa ku kigambo ekigamba nti ebyalubaale mbikooye tebiggwa. Lwaki mulowooza abantu bangi bavuddeyo okuva mu buwangwa obw'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo mu nsi Uganda, mu nsi Buganda ko n'amawanga amalala gonna nga bagamba nti ebyobuwangwa oba ebyalubaale tebikoma, nze mbikooye. Mwanattu ngenda kuba nkubuulira ensonga lwaki ate ngenda nakuba nkutemeratemera mu bintu ebitali bibimu. Kale nyongera okutumirako mwenna abasinga okwagala jjajja mpalanyi kindi mukubo na byonna bye mbatuusaako oba byenkola kyemukola kyamaanyi. Jjajjaffe oyo namugereka atudde mu bwattonda mwanattu abanjagalire abawe ebirungi bingi. Kale olunaku olwaleero wawe ntandikidde wano bangi bavuddeyo abamu nno mwanattu kikwasa ennaku nnyo nno nga bw'okiwulira nti omuntu agenda najja n'akugamba nze ebyalubaale mbikooye tebiggwa bintamye naye nga n'ayogera ekyo mwanattu yasamira. Jjukira nti mu bujjajjaffe tomanya ddi lwonyiiza lubaale, tomanya ddi lwonyiiza myoyo gino. Jjukira buno bwa mwoyo tebulabika, togenda kulaba nti gunyiize guli mu bwengulaawo gunyiize oba musanyufu, wabula okuleka ebikolwa ebigenda maaso oba ebirabikaako ebyo ebijja bikutambulirako mu byokola nti obadde otunda kino kati kitambula kati kyesibye n'ogamba bananyiiza ki abakulu ontegedde. Naye kikwasa ennaku okulabika nga ate mulimu n'abantu ddala abasamira lubaale, muna ddala nga bamusamira ddala mu nsamira eri enkadde ey'okuluwuza ey'okulukoba. Bwe njogera bwe ntyo bazikuba amala mukitegeera kikyenjogerako. Muna ddala abo abakoze emigenzo gya lubaale kubanga lubaale mikolo amayembe miti. Abo abakoze emikolo mu lubaale oli n'asibwa eddiba mwanattu mu kumala okusibwa eddiba n'asamba n'ekyoto mu nnyota zonna z'abaayiseemu oba mu kasamba lyanda oba eno mu kukakasa lubaale mwanattu byonna n'abikola. Oli n'avaayo n'aba ng'asibiddwa enkanamo ne kikyusa nkanamu n'abaawo. Sinakindi nga Ssenkulu gwe yagendako atambuzza emigenzo n'emikolo nga bwe girina okutambula, tatadde kalyoli omwo mu lubaale ng'asiba amaliba, era n'ajja n'akakasa n'olulimi ng'akomba ensimu oba liyita essavu akagonja nga bajjajjaffe bwe bakayita. Oli n'avaayo n'alya n'olulimi. Bwe njogera bwe nti omukitegeera abaali balulidde twekisize akira tunamma okukakasa lubaale olulimi. Jjukira gwe wenna asamidde buli bw'oyogera ekintu ku lulimi kiraka era kiba. Kakati bw'ovaayo n'ogamba lubaale antamye ebyalubaale tebiggwa kitegeeza tewategeera bitegeere naye nga lubaale aggwa. Olwaleero bw'ogera n'otabaala lubaale n'ojja lubaale ettale n'ojja n'osalira kabaka wa lubaale nga ye yakwasibwa obwakabaka wa lubaale kabaka Mukasa, kabaka w'okulubisi Mukasa jjajjaffe Ssaalongo, n'asalirwa jjajjaffe Sserukeera Kawumpuli kkubo lya Mulimba oyo katikkiro wa lubaale naye n'aweebwa ekyewongo kye. Gwe wenna togenda kuddamu kubanjibwa nti lubaale ate akubanja ate ogenda omusamira egindi ate oddemu omusamira egindi ate ogenda omusamira egindi. No, nedda. Naye olwaki ogamba nti ebyalubaale tebiggwa? Mu nsi muno ki ekyali kiwedde? Busobola okukya ku makya n'oba ng'oli mulamu n'ogamba nze ebyokussa bintabye buli lunaku n'enzisa? Osobola okubeerawo n'ogamba nze siriddamu kwayobya mu bulamu bw'ensi eno? Osobola okubaawo n'ogamba siriddamu kutemya mu bulamu bw'ensi eno? Waliwo ebitaggwa, waliwo ebitasoboka kuggwa. Lwaki?
nti olwaleero tugenda n'owulira omusumba omu ng'agamba nti bannange tusondeeza okugula ettaka eryo ne muligula, bannange tusondeeza okuzimba ekkanisa ne muzisonda, ekkanisa ng'ewedde ne paakingi ekoleddwa n'ettaka lyagulwa, lirwe mugenda okukoma okuwaayo ekimu eky'ekkumi. Ekyo mujja kubanga nakyo mukiwa buli kadde. Lirwe mujja okukoma okuwaayo ensigo tisiga, lirwe mujja okukoma okugenda e Mekka ne Madiina, nti olw'okuba nagenda luli nenfuuka aji nenzeyo nenfuuka sheyi sijja kuddayo. Baakugamba nti bw'oba ogenzeeyo tokoma, amini okoma toddayo. Lirwe ojja okukoma okusaala esswala 5 olunaku. Ndowooza bwe njogera bwe ntyo mutegedde nti mulimu ebitakoma mu bulamu bw'ensi. Bw'onoogamba nti Lubaale takoma oddukireko kale mu ddiini, kiki ekikoma mu ddiini? Toligendanga ku kereziya ku Sande? Overnight kati ezaagunjibwawo zo zirikoma. Kale mwana tuggwe wenna nneegesa amaaso era ndaba njagala okutegeeza sirumbye nze bannaddiini, buli omu waali walabira enjuba n'omwezi, naye mbadde nkuwa kyakulabirako nti byonna tebikoma. Olwaleero ensumbi ya jjajjaffe Sewamala musookebwa ejja kuba, oba ensumbi ya jjajjaffe Mukasa, ya jjajjaffe Kiwanuka, bonna abalunnyanja, jjajjaffe Kitinda, jjajjaffe Wamala, ejja kuba ng'ogitaddemu amazzi baganyo gaggwemu. Olw'okuba wateekamu amazzi tojja kuteekamu mazzi biwedde, tolyongeramu mazzi. Lwaki gwe jjajjaawo akuleeta eggwoowo n'akuleeta omwoyo ku mutima n'oba ng'osobola okukwata ku nnyungu bweti n'ogaa nti kanywe ennyungu? Kakati njagala okubategeeza nti munnange ebya Lubaale tebikoma nga bw'olaba eby'amadiini bwe bitakoma, kubanga buno buweereza, kuno kusinza, kugulumiza. Ne tugamba nti agulumizibwe ng'atenderezebwe ng'amawanga gonna gamuwa ekitiibwa gamusinze, nga gayita mu buwangwa bwago wamu ne mu nnonoozo zaago, nga ye bwe yakigereka era kibeerenga weewaawo. Oyo atudde mu ggulumizo nno mwanattu ye yateekawo omuzungu kyayita system. Ensi eno eri systematic, nti entambula gy'etambulamu byonna biteeketeeke okuva eri omutonzi. Kati nganze omusajja omusomesa eyabanguka okuva ku ssettendekero e Makerere, nensoma okusomesa omuntu n'ebimwetooloddeko n'ebifa mu bwengula nga ye geography, nensoma olulimi Oluganda nange nzije ndusomesa abalala. Mwanattu nkugamba ntya nti omutonzi bwe yali atonda, ne Bibiliya ziva ne zikyogerako nti omutonzi yatonda ensi eno mu nnaku 6 olw'omusanvu n'awummula. Bibiliya bwe zikyogerako. Okuva omutonzi lwe yatonda ensi eno n'agiteekawo, njagala okukutegeeza ye yamala. Kaakati teriyo kigenda kukoma ku nsi, teriyo ogenda kusanga ng'omuti gulo okuba gumeze gukomyerwa okuba gumeze gulina okukula ne gweyongerayo. Yensonga lwaki abamuvuddeyo nga mugamba nti ebya Lubaale tebiggwa, kubanga n'ebyensi eno tebiggwa, biri systematic. Katonda ye yamala n'ateekako omukono. Yamanya nti ebimera bye biryetaaga enkuba, n'amanya nti amazzi gali mu ttaka. Emiti gino ogisimbayo emirandira girisikangayo amazzi ne gayita mu bikoola mu kye bayita water vapor. N'amanya nti omusana bwe guliyaka ku mazzi, amazzi galisituka mu kye bayita water vapor. N'amanya nti enkuba bw'eriba, empewo eriba ekunta n'esanga ebbaariya nga ye mountain oba olusozi eryambuka, kyokka bw'eryambuka n'etuka ku freezing point era naye erikwata, enkuba eritonnya. Kati eyo system ojja kulaba ng'olwaleero tusaba enkuba mwanattu nerwawo okutonya, kubanga tugenze tukyusa system z'omutonzi. Awali ekibira mawuuno n'owulira nga bakisaaye, tukozeewo ekibuga ne tutafaayo ku gazeti ng'oba kusimba kibira walala. Kyova olaba ffe mu Lubaale twesigama nnyo ku kibayita okukuuma obutonde oba obutonzi. Kaakati awo wamma gwe nkugamba nti bikoma ddi, oba buli kaseera tuba tutandika butandisi okuweereza omutonzi. Kaakati nno gwe wenna nneegesa amaaso era ndaba nyongera okujjukiza nti nze Kabona Mpalanyi Kindi mu kkubo, nsangibwa Nakasonga, ekyaggo gye kyaggweera mu mukono. Tokoowanga obadde ozitoowereddwa, obadde owulira ng'ensonga zonna zikutamye, osabye Lubaale, olabanga atakuwa, olabanga atakuwadde, naye kino kijje ku nze. Mwanattu Lubaale akuwadde. Lubaale si Katonda. Bano babaka omutonzi baayitiramu okulabika nga atuukiriza
kubanga omutonzi mu busukulumu bwali mu ggulumizo tasobola kututuukako butereevu wabula ayita mu bamalayika be mu enjozi ze mu misambwa gye. Ezo njogedde ennimi 3 nga zaawukana abamu kye batabiikiriza ne batakitegeera n'ebeera language barrier n'akulaga ng'asaba malayika eyo ntuufu Oluswayiri, enjo mutuufu Luzungu, naye mu lulwe Oluganda naddala gwe Omuganda ampuliriza nti omusambwa n'agamba ekyo kiva ennyo oyo sitaani. Lwaki bakukyayise kikyo? Olwaleero lwaki kuga nti omutonzi akuwadde ng'ayita mu misambwa gye ng'ayita malayika ze? Akuwadde obulamu bwossa, akuwadde obulamu oli mulamu, kyolina okusooka okwebaza. Akuwadde omutima ogusobola okupampinga oba okukuba omusaayi okwetooloola ebitundutundu by'omubiri byonna. Kati njagala obeerewo ng'okimanyi era ng'okitegedde nti omutonzi aba akuwadde, kubanga ne b'oligenda bali kuga nti obulamu bwe bugagga. Teweevuma bulamu buno enkya kyova olaba bagamba sosolya bw'atafa atuuka ku lyengedde. Olunaku nga terunnaziba mwana tu teweevuma dduma, kubanga tomanyi omuyizi asobola okuba nga yayigidde mu kibanja kyo n'akuleetera ennyama gye bagaba. Kuba omuyizi bw'abattidde ensolo mu kibanja kyo teeka aba alina okugwa ku nnyama eyo gy'ayize. Nazzi guno bwe kityo bwe kyalinga. So n'olw'ensonga eyo njagala okukutegeeza tuyige bwe tusaba, tugende ku byoto tusabe lubaale, tumanye nti nfukamidde ku kyoto gundi kya Jjajja Kiwanuka. Jjajja Kiwanuka bwe mba musaba nteekeddwa musaba ntya? Tuwuliramu enneebulungulo oba mu linnya lye mwatukiramu ekikolwa okuwanulwa. By the way, buli muntu erinnya ly'ayina mwatukiramu ekikolwa. Era omanyanga nnyo obuyinza bw'oyimiriddemu omutonzi bwe yakuweeramu, oba abo abaasooka okuyitaba erinnya eryo nti emmando erinnyamba ly'erinnya, nti erinnya neeyogera. Okitegedde? So njagala okukutegeeza gwe nawe nampuliriza mwanattu, omanyanga enneevuga oba ekikolwa ekiri mu linnya lyo, era omanyanga butya bw'olina okusabira ku kyoto ekyo. Tuleme kwevuma nti nno Katonda tatuwadde, lubaale tatuwadde. Kati mbadde nkuwadde erinnya lya Jjajjaffe Kiwanuka. Jjajjaffe Kiwanuka tuwuliramu ekikolwa ekyokuwanula oba ekyokuwanuka. Kitegeeza nti ye avunaanyizibwa ku kuwanula. Yatuwanulira ebirungi, n'atuwanulira obulamu obulungi, n'atuwanulira okumanya n'okutegeera, n'atuwanulira obugagga. Kitegeeza bw'oba okubya amavi ku kyoto kye oba ng'okutta ennyungu ye emmindi, otandika okusaba ng'oyimirira mu kkoweerero nti Jjajjange omulungi Kiwanuka ddoboozi Sseggulu ligamba gw'omulamuzi, nkusaba Mukama wange Ssaalongo, sikulagidde era sikuduumidde ompanulire kino na kino na kiri. Tusabanga nnyo okumanya n'okutegeera, tusabanga nnyo amagezi wamu n'obuwangaazi. Kati bwe tutuukako nga mu bwejjembe Jjajjaffe Lubowa ne tumanya nti kikolwa ki ekyeyatukiza oba ekyatukira mu linnya lino nti kubowa, ne tumanya nti oyo Jjajjaffe muboyi. Era kyova olaba kuga nti ennannyini mpingu, yasibera yasumululwa, yaweebwa obuyinza okuva eri abaana abalongo. Kakati otuwuliramu ekikolwa ekyo ekyokubowa nti muboyi kukwata. Kyova nno osaba n'ogamba Mukama wange Ssaalongo mukisa esangwa Lubowa lwa Kabombo. Mukama wange sikuduumidde era sikulagira, wabula nkusaba omboweko ebizibu byonna bye mbadde mpitamu, obutafuna obutaweebwa obutaganja. Mukama wange ensobi ze mbadde nkola ng'omulya mmere mu kyama ne mu lwatu. Mukama wange Ssaalongo ozibowe ekibi kigwana wala, zitwale wala. Mukama wange Ssaalongo omboyereyo amagezi oganzijuze mu mutwe okumanya n'okutegeera. Olaba bw'oba weebulungulwa ng'ogenda osaba bulungi n'omanya nti Jjajjaffe Namuzinda ayimiridde oba erinnya lye lyatukira mu kikolwa kye bayita okuzinda, nti gwazinda teyeebaka. Ekigambo kuzinda n'osooka onoonyereza kitegeeza ki? N'omusaba nti Ssaalongo onzindemu ebizibu obitwale wala, onzindemu ennaku okujeera okubonaabona obitwale wala, amazigo oganzindemu gagende wala. N'omugamba Ssaalongo onzindire ebirungi ondeetere. So tumanye bwe tusaba lubaale nga tuyimiridde mu nnyota z'amannya gaabwe, ontegedde? Era tulabe lubaale butya bw'ataatuwe, kubanga olwo tuba twesa ekintu kye tutegedde nti omuntu yenna
omanya butya bw'olina okwatula ng'osaba. Kati kino kibeere ekirowoozo ekigenda eri ggwe atambuza ensonga z'obujjajja nga tonnaba kusamira, wabula nga ne bw'otambula nga tuli mu kusamira naye ng'otambuza nsonga. Okusamira kwawukana, naye kyentegeeza ng'otambuza obujjajja, ogendako ku nsozi n'okola entabaalo, n'ogendako ne mugenda ne mwaza ku lubaale, ne mugenda ne mugabula ku bijjulo, ne mugenda n'okolebwako emikolo, mwanattu egikuvumulako embeera gw'atambulira mu kkowa eryo. Kano kabeera akalowoozo ko. Okusookera ddala nga bwe nagambye nti olulimi kintu kikulu nnyo mu bulamu bwaffe. Munaddala abantu abatambulira mu bujjajja, munaddala abantu abatambuza ensonga z'obujjajja. Kati njagala ompulirize. Ne bwe tuba tuzzeeyo mu Bibiliya, Bibiliya ekugamba nti lubereberye kyali kigambo kyasibuka ku lulimi. Ne bagenda mu kitabo kya James ne bakugamba nti olulimi, era ndowooza ali James 3:1 mpaka ku 6, ne bakugamba nti olulimi katundutundu katono nnyo ku mubiri gw'omuntu naye kakoleeza omuliro eri amagombe. Ekyo no kitegeeza ekintu kinene nnyo. Mwabakyabikula Bibiliya musobola okubikulayoko mu James ne mulaba. Bakugamba nti olulimi katundutundu katono nnyo bwe kati ku mubiri gw'omuntu naye kakoleeza omuliro eri amagombe. Kitegeeza ki? Tulekeraawo okuba nga twerangirirako obubi. Gwe gwagamba yenze nno nsobola n'okuvuga ku mmotoka nze, ewaffe yali ebaddeyoko, leero nno naafuna ekyokulya era tugenda kifuna kubanga kyeweerangiriddeko. Nze nno munnange nkyasobola okufumbirwa nze, lubaale yampasa nga naye akuwasa, era tugenda kufumbirwa. Kubanga ekigambo kitandika okyogedde, olwo lubaale yakiteeka mu nkola gy'oli. Ne bw'olaba embeera ekulemeredde etya, teweerangirirako kintu kibi, teweerangirirako. Kubanga olwaleero lubaale awuliriza mmeeme eyo na lulimi lwo. Muntegedde? Kaakati bw'onoddaawo emmeeme ng'eyogera kirala nga naawe okola kirala, ogenda kusula ku lusozi okumala emyaka n'emyaka sinakindi okufiirako. Ogenda kubeera mu bwavu emyaka n'emyaka sinakindi okubeeramu. Ogenda kubeera ku mbuga eyo ng'oweereza ssenkulumandwa waawo bannankulumandwa waawo nga tosamidde. Kubanga wano olaga kirala n'emmeeme ye eyatula kirala eri abazzukulu abali ku mbuga eyo wamu ne nankulu waawo bassenkulu waawo. Ogenda kuwaŋŋaalira ku kiggwa oveewo nga tosamidde naye ng'oliko lubaale nga ne wezivuga anyeenya n'okwogera osinaayogera naye nga tosamidde. Kale nno gwe wenna atambuza ensonga y'obujjajja yatulira nnyo kubanga lubaale kukkiriza. Kyovula ne Bibiliya yakugamba baamukisa abo abakkiriza nga tebalabyeko. Kakati gwe ki kyoyagala okusooka okulabako olyoke okkirize? Sooka okkirize. Lubaale kukkiriza, lubaale kwatula, lulimi yatula. Kyova olaba n'omulokole bw'aba kugamba nti kakati njagala oyatule n'akamwako nti ndokose. Nti nkoze ki? Ndokose. Nti emizimu gy'abajjajjange njeegala gwe boonoofa. Bajjajja bo goona abasanga eyo beweegaana nabo bakwegaane ng'otuuseeyo. Kyova olaba abasajja bano boffe ekiro bajja ne tubateekateeka mu mbuga naye tubakakasa nti lulimi. Ojja kusanga omulokole nga nti nangirira omwaka guno ŋŋenda kukuba embaga, nangirira omwaka guno ŋŋenda kwevuga, nangirira omwaka guno ŋŋenda kuzimba. Era n'omaliriza ng'olaba mwanattu omwaka ogwo nnyini ng'azimbye nga ye kubanga lulimi. Ate ojja kugamba lwaki bo bwe batya abasumba bajja wamma ne babeera nga bakoze batya kubanga lulimi. Ogenda okulaba nga bibadde nantutandise naki nakwatula. Okwatula ku lulimi kintu kikulu nnyo nnyini ddala. Kaakati ate tekino ekirowoozo nkiwaaba abasamidde. Gwe wenna ng'otambuzizza obujjajjaabo ogamba nti sinnafuna nze nkongojjedde lubaale muweereza okumala emyaka 8, myaka 5, myaka 2, myaka 2, myaka emeka naye sinnafuna. Kyokka olwo abaana abasamidde jjo juuzi wano naye ndaba abaana bampisako zikapyata, abaana baguze ettaka, abaana bakoze bino lubaale abawadde.
gw'omanya Lubaale agenda kukuwa ddi omanyiddirwa mwakola naye endagaano tigenda kukuwa bwe ruti y'omanyi oli Kacyangasamira omanyi emikolo Lubaale gyamukoledde omanyi ebijjulo byamugemulidde eyo wagenda ku ttale ewa jjajjaffe Ddungu gye wajja Lubaalewo bwe yali akumidde ebbanga ku ttale wali ozzeeyo nako n'omugemulirayo n'ogaa nti kati jjajjange mugemulidde wali ozze nayo oko n'omutwalira ku Kiyungula nga ggwe n'omutwalira ku Kiyungula abaffe Kacyangasamira jjajjaawo akamukolera ebijjulo bimeka n'ogaa nti kino kya jjajjange Nabuzaana kya maama Nabuzaana nange neetaaga okuzaanirako mu nsi nzaanezaane nga neeyagala nti kino kya maama Nakayima akweyimirire mu biki by'obadde oyitamu nti kino kya bannaalongo kino kya Lubaale kino kya jjajjaffe Ndawula n'abaana abalongo nti be balongoosa nange bannongoosereze otegedde kubanga buli gy'okoma okukola emikolo mu nsi muno ng'omaze okusamira gy'okoma okubukalako obuyinza gy'okoma okujjuza amaanyi g'abajjajjaabo mu ggwe naye gy'onookoma okubeera eyo olw'okuba wasamira omwana tutwera kyoddiza eri Lubaale tokola bijjulo byebaza gy'ogenda Lubaale naye gy'agenda okukoma ng'akulekeraawo mu mbeera eyo bw'etyo kale gwe wenna ndaba era negesa amaaso nga wasamira okongojja bajjajja lekeraawo okwekubagiza lekeraawo okwegeraageranya n'omuntu omulala oli mu nsozi olusozi lujja kwogera emirundi n'emirundi obuvuunule ng'omanyi obubaka bw'obuvuunuddemu y'engeri entuufu gy'obuvuunuddemu omale otandike n'okwegumya nti kasita mba mulamu kasita mba n'eddembe seetaaga bugagga bwansi eno kuba buli omu abulekawo naye bulamu ki bw'ogenda okuyitamu after death ng'omaze okufa bunaaba obweyimiriza eri omutonzi oba dinaabe kukomera oba bunaaba okutulugunyizibwa okukyojjanyisibwa kukozebwa kagiri tulina okuba mu buweereza buno buleme kutusala Katonda alina ensonga lwaki yatonda Omuchina alina ensonga lwaki yatonda Omumerika alina ensonga lwaki yatonda Omungereza alina ensonga lwaki yatonda Omusoga alina ensonga lwaki yatonda Omunyolo alina ensonga lwaki yatonda Omuganda teyali musiru kubaawuliza nnimi na kkala na langi n'ekikula kyabwe amabala gaabwe nemba nga nina ebbala lyawukana n'ery'Omuchina amaaso gange nga gaawukana n'ag'Omuchina si yali musiru atabeeranga kera taliba kitegeeza liri ggwanga ddala buli buwangwa bulala omuntu gwe bayita great thinker kati wano kangende general mukyawamu tuyige okusaba tuyige okwebaza tuyige okutambuza ennonoozo zaffe nga tuyita mu nnimi zaffe nkwagala nnyo gwe Omusoga atambuza obuwangwa bwo nga oyita mu ggwanga lye bakutonderamu teyali nsobi nkwagala nnyo gwagoberera obuwangwa ng'oyita mu Bunyolo nga gye bakutondera nkwagala nnyo gwagoberera obuwangwa ng'oyita mu Buganda ng'oyita mu Bunyankole ng'oyita ne mawanga mala mu Bakiga mu Bachwezi bwenna kyokola ky'amaanyi kubanga otegedde nti omutonzi teyakola nsobi okutondera eyo so mukyawamu kyonna kyonna nsaba okubasaba olulimi kintu kikulu olulimi lulanga tweteekeko obulanzi ku bulamu bwaffe ontegedde olwaleero tuba tulina okulabika nga bukye tutambuza ensonga zaffe mwanattu nga wamma zitambulira ddala mu buufu obwo era mulaala ezo olwaleero njagala nga mmaliriza njagala okutegeeza gwe wenna ndaba nti munnange Lubaale aggwa era tumusamira naggwa tewali lunaku lw'ogenda kudda ku ttale kukimaka amaka jjajjaawo tewali lunaku lw'ogenda kugamba nti oyimiridde wali obuuka mugerengejjo nga omaze okubuuka omugjeeyo omusalidde wabula ate tusobola okuddamu ne tumusalira ng'ekiwu kino kikaddiye nga kifunye obuzibu ontegedde naye tetugenda kukoma mukumira byoto tetugenda kukoma mukolera saddaaka tetugenda kukoma ate tukola saddaaka ziganibwa ne Bibiliya ekyogerako ndi jjajja w'abakkiriza Ibulayimu
bwe yali agenda okusala omwana we omu bw'ati akaliga ne kava mu kisaka ne kajja ne bagasaleeyo endiga. Teriiyo musawo mutuufu wa kinnansi kuva mu nsi yonna okwetoloola Ssemazinga yonna akkirizibwa kusaddaaka muntu. Kiddamu abantu tebasaddaakibwa obwo butemu, era yenna akikola asibwa obulamu bwe bwonna oba n'okuteekebwa kalabba, kubanga ekyo tekikkirizibwa. Naddala mu buwangwa bwaffe buno obw'ekiddugavu, mu buwangwa bwaffe buno obwa omwana w'omudo, mu buwangwa bwaffe buno obw'Abaganda, ekyo tetukikkiriza era tukivumira ne sekuvumirira yenna. Wabula saddaaka zetukola ne Bayibuli ezoogerako nti omuntu bwe yamalanga okusobya omutonzi n'alyoka yeesiiga evvu okumala ennaku 9, ne basala ente ne baziggyako amayembe ne bagaanika. Mugende munoonye Bayibuli, ebyo ebintu byonna namwe ebiri mu ndagaano enkadde. Olowooza lwaki byabanga bityo? Kubanga abo ba-great thinkers abaali bavudde eno be bajja banoonyereza ne bawandiika, nga bajja banoonyereza ku buvo bwabwe nga bwe nagamba nti ensibuko n'entabiro y'omuntu eri wano ku lukalu lw'omwana w'omuddugavu. Bw'obadde okimanyi ng'ensi eno tennaba kuwaawukanamu, yali Sserusinga yonna eri wamu ng'era yeekutte ekitaka kimu. Bwe mba nsomesa abayizi bange mu geography mbagamba mutunuulire nnyo amayinja agali ku mbalama z'amayanja okusinziira, mugende mutunuulire era mbasomesa nnyo ku Brazil wamu ne Congo. Brazil erina ekibira kye bayita Amazon forest. Bw'okikwata n'ojja olaba nga kifaanagana ddala n'emiti egiri eri gifaanagana ddala n'emiti egiri e Congo mu kibira ky'e Congo forest, era ekisangibwa mu Congo Basin. Bw'otunuulira bw'oba ogenze ku maapu ey'ensi yonna era ogera olaba amayinja gano we gava nga geekwata bwe gati, so kitegeeza nti ensi yaliko awamu. Ojja kulaba nga bw'ogireeta ejja wamu bw'eti. Ffe bwe tuba tusomesa eri mu geography tubagamba nti before nga ekizinga twalina ekizinga kye bayita Gondwandaland at Pantrantha, naye bwe kyamala okweyawulamu because of plate tectonism, amaanyi n'okuyuguma kwa jjajjaffe mu Siso okwaliwo ne kutandika okwawula ensi eno. Kale nno mwana ttu nga njagala okumaliriza era nfundikira mbagamba mulimu ebitagenda kukoma kukolebwa. Togwamu ssuubi, togwamu maanyi, gwe wenna atambuza obujjajja. Togamba nti ebyalubale tebikoma era tebiggwa, kuba tetugenda kukoma kumugemulira. Tetugenda kola saddaaka nga tumuwa amajeera oba ebiyengo okuli ebinyonyi n'ebisolo. Ontegedde? Tetugenda kukoma kumugemulira nkiddamu. Tetugenda kukoma mukumira byoto byonna nga buli lwe navayo ne nkusomesa ebyoto, ebika by'ebyoto. Tetugenda kukoma kumwebaza. Tetugenda kukoma kukola bijjulo nga tubikolera bajjajjaffe, kubanga bye bitujjulula mu mbeera gye tuba tuyitamu. However, oba nabyo biteekeddwa okulambulwa obulungi n'okuteekebwateekebwa obulungi. Kale nno njagala okukutegeeza nti nsigadde nze Kabona Mpalanyi Kindi mu kkubo bwakedde, nze kkubo nze Serukera nze Kiwanuka, nga nsinziridde wano leero ku lusozi lwaffe olw'Abenkima, ku lusozi lwa maama Nakabuga tukkiriza ffenna e Busiro Kirekabbira. Mwanattu akuuma takumira mpeera, oyo Namugereka yagerekera mu Bwattonda, Kibaawo Ddunda Kiwa Mirembe, kibeere nga weewaawo era nga weewaawo. Jjajja Kindi mu kkubo bwakedde.